nsooka kiriyalinga kino mayimu abamawule muli bazibu nnyo ekyokulwanyisa kya Nuupu si kuvuma kakati ebyo ebigambo biba bibi ebyo byogamba sijja kukyogera nze kati ekyokulwanyisa kya Nuupu nga bw'oyogedde that is misinformation. NUP naye erimu abantu nga Kisubi balowooza banyiiga basanyuka ate nabo balina omuliro era balina n'awatali muliro. Ekisooka naffe tuli bantu tunyiiga era tukola ensobi kati wabeerawo ensobi eba ekoleddwa tugyetonda kubanga kyosandise nakyo nti Nuupu evuma ntera nnyo okulira abantu nga beekwasa. Nuupu erimu abantu aba buli kika ekyenjawulo. Oli oyo bw'omulumba pasonale naye akulumba pasonale. Bw'olumba ekibiina kirina aboogezi baakyo. Naye ffe mu principle tukkaanya okubeerawo mu butakkaanya oba mu butakwatagana oba Omungereza agiyita unity in diversity nga buli muntu osobola okuba n'endowoozayo azirongaazi nga bwe bagamba nti olina rights ne rights zo tozireeta kujja kubira ngoma mu lujja lwange nga tebaze kunzijjako mirembe. Kakati ekya General Naloyiso nakirabye era n'ayogera ffe mu Bukatuliki tugamba oli bw'ajja n'agamba agurupa ate omukristaayo anti nkugaye gwe wuliriza nze Mukatuliki Omukatuliki wabeerawo ensobi ne mulira ng'agamba agurupa ne bakuulira nga gwoze Omukatuliki nga muli mu Kereziya n'omuga waye wakoze kino bakugamba toli Mukristu mutuufu. Ekyo kigamba gunsinze kunsingidde ddala. Wewabeerawo ensobi we are sorry. Wewabeerawo ebyetaaga okutereeza we are human beings. General Naloyiso musirikale ffe abamu nze nga kati nga nze ndi mubaka wa Parliament era tetukkiriziganya kuvuma. Okuvuma kibi, okutyoboola kibi naye newakubadde omu anyiiga kubanga ne Mukama waffe Yezu yanyiigako n'asamba baali balundira obuyibwa mu yeekaalu. Mu yeekaalu nabagamba muli bakirusiru abalundira obuyibwa mu yeekaalu ya Mukama naye tekyafuuka nti nno nti buli kaseera mulina okubanga na muvumo olw'okuba Yesu yavuma. So ekyo wabeerawo ensobi ezaakoleddwa ffenna tuli bantu we are sorry for that naye nga si nnono ya NUP okuvuma naye nga wabeerawo akoze response n'ogiraba ng'obeekunyiizizza we are human beings naffe tunyiiga kubanga kiwobadde ogambako ekya General Naloyiso abo basirikale bano abamu nze ndi mubaka Parliament bw'oli munnamawulire anyone can do a mistake, anyone can make an error, anyone can do anything because we are human beings. Ffe tetuli bamalayika. Wabeerayo omwana eyakuyisizaawo eggaali oba wirubaalo nga yagiyisizaawo mugere etali yavunaanyizibwa tokitwala nti akabonero ka NUP kuvuma. Akabonero kaffe kakuzimba ggwanga kubanga ensonga lwaki olaba tukiyita people power. Ate ekyasinza okunsanyusa ne General Naloyiso namulabe naye era recognize ensobi ye namulabye in fact yali recognize n'agamba ono namukoze bwe. So we are burying the past. Kati tutunuulira bigenda maaso. Nze ng'omusajja mukulu she's senior wa Lugave nganze sister wange wa Lugave she's senior. Kati ba senior balina okubeera ekyokulabirako mu kuzimba Uganda. Nze sikanya ne Museveni naye ate bwe wajja mu house mu parliament yaffe ne bagamba honorable members the president sisola sigala nga ntudde bwenti nti olw'okuba nze ndi opposition sikkiriziganya naye nzikiriza mu kye bayita unity in diversity nti basobola okubeera ab'ebibiina ebyenjawulo ab'endowooza ez'enjawulo naye nga they are all Ugandans. Ekyetuleeta ku lusaniya kye kitwawula wali eri era ensonga lwaki olaba biseera bisinga mugenda ne mugamba nti sipiika wa Parliament bwenaalemu ne deputy wenaalemu kati bano opposition balina okuba nga beewalana abawa nenkugamba nti olumu sipiika wanaaba opposition nosinga n'abeenaalemu wabikyenga kakati nenkugamba tukkiriziganya
nti wakati nga tuli ba bibiina byanjawulo tusobola okutuula ku mmeeza ne tuleeta ebirowoozo wabeerawo ensobi ze tuba tukoze tugamba agulupa then we continue naye tutera okugamba ba senior leaders in this country if you make a mistake and you say sorry the word sorry is of very few words but means a lot ne bwaba mukyala na mukyala ayomba gobadde okimanyi nti ne ba bishop bayomba ewaka bishop nga mufumbo nayomba ewaka ne Vatican ewali papa omutuukirivu nayo bayomba ne baga kalidinali yabadde ayisaamu n'eggaali kati kakati omutuukirivu omulangira w'ekereziya naye ffe tugamba wabeerawo ensobi ate ebyo tebituteeka mu diversion. Why should I waste my time on general narrows instead of focusing on what is happening currently? Nga kati bolaba ekiri ku ekitebe bakirumbye ng'ongamba mbw ate tuntunulire ebya general narrows. Lwaki balumbye ekitebe ekyo there is a lot of panic in the regime. Kati bwe balabye abavubuka bano nga bakoze parade which is normal. Osobola na okunganya abantu n'obambaza uniform yo kasiteta bayamaje kuba kati kyenzudde anti chokolire what is normal is what you saw. What is normal? Listen to my explanation. Okay. You will come to understand into why government is panicking about a normal thing. Kubanga ne weli basomero liba ne uniform yalyo. Kakati gwe uli mwagambanga nti ezo avolo za basiyazi. Era nga waliwo n'ababaka ba parliament ababadde nga boogera simanyi abeeni UP basiyazi naye olwavulo mbukimanyi mubateeka mu pampa kati ne tugamba ffe abalengera ewala ne tugamba nti ababaka ba parliament be bapromoting obusiyazi wano mu Uganda. I'm a member of parliament and some people abatali babaka parliament nga waliwo stations radio stations ne TV nga zigamba Kyagulanyi ne timu yabane ezo timu z'abasiyazi tuga nti time will come and tell twabadde tebuli busa era twebaza Omukama Katonda abukeesa n'abujjako eddiba nga Trump ajja ebiwandiiko bingalaba abamu kubajjayo sente z'abasiyazi Uganda mweri n'agamba nti bano temuddayo kuba sente z'abasiyazi bano. Kakati naffe ne tuyita bali bannaffe nti naffe twagala accountability ani abadde ajjangayo sente z'abasiyazi kuba mwasooka ne mugamba nti abeeni UP abambala evulomu evule baamu pampa. Naffe ne twongera nti twagala sente z'abasiyazi abadde baziri accountability ababadde nga bazoogerera ku radio ne ku TV nga musirise mwabonno temubaddemu baka parliament bokko bantu ba bulijjo mubaddemu ne bannaddiini bonna basirikidde tukuba akadde twagala accountability bani abadde bazitwala and you have been signing those money on whose behalf era zibadde zikola ki kakati bonna badduka emizinde ne radio zibadde zibakyaza ne TV zonna zasirika bache kakati tubadde n'abakulembeze baffe babadde nga babipromotinga kuba ffe tugamba nti osobola okusiriwaza omuntu akaseera n'omuntu omugezi tomusiriwaza kiseera kyonna. Kati we twalabye nga bannaffe bambadde ovolo emyufu abamu ku ffe abamayiti omanyi kati eno regimu eringa omukadde abeera mu kyalo atuuka ekiseera neyeekyawa nga ne bw'omutwalira kyayi ku makya nga yeekyanza ayinza omukuyiira n'omugambi bubadde nkuwadde kyayi nti mbadde mmanyi ondeetedde butwa. Kakati we balaba zino ovulo zabadde bayita eza pampa ez'abasiyazi nga balaba bavubuka bamakinga songa mbere ne baga nti bano basirikale fulomu basiyazi ni basirikale. Kubanga it made me feel so excited okulaba nga ne bajjeno b'amagye batya obuvubuka bafuutu soja ng'olaba buli musirikale akyusa obulago afande we naani nomugaa nti ofuutu soja olaba ekyambalo kye bayita ekyabasiyazi bwe kifuuse ekyabafande. Kakati ne batandika kubanga eno yabadde birthday ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamugamba nti olw'okuba ekyambalo kino tukyambala na bumalirivu n'okwagala
katuteekeko ekyambalo kyaffe ovulo nga bw'osanga bamakanika bagalaji nga bambadde black era nabo munagamba basirikale betraininga naye eno ovulo myufu ne bakumbamu awo okulaga omukwano kubanga naffe okumbakumbamu ng'aba scout n'abalala abalaga nti tuli mu political activism. Mu activism wabadde tosuubira abantu kwambala magandula g'aba bishop era you should have been the first people to condemn nti ab'ekibiina ky'NUP bayambadde amagandula g'aba bishop. Uniform yaffe kye nabadde njagala okusaba kubanga abantu bano batera olumu ne babajegewaza bagamba nti bano babadde babehavinga nga basirikale. They behave like a soldiers. How do you behave like a soldier? Because I am yet to know under the UPDF Act nti omuntu bw'ayambala ekimyufu aba behavinze nga soja ate makanika nga yambadde ekyambalo kye. Luli basooka ne beekwasanga buno bukofiira obumyufu ne tubagamba nti bwe bakugambanga nti ntono omuyizi kafulu wabeerayo era omuyizi wakati w'omumanyi wabeerawo omumanyi nitubaga nti bwano bagamba obukofiira buno buliko ekigambo people power buliko people power mu Luganda kitegeeza amaanyi g'abantu ne baga nti gundi bukofiira bw'abasirikale they are not gazetted anywhere. Ne tubagamba nti ebo bw'abasirikale naga tetumanyi ffe tetuyingira mu politics kati we balabye organization smartness unity love eyabadde eri exhibited ku birthday His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ababadde eri kuba bino ebintu bwe mubiraba abasinga okweraliikirira ate sibe bamwe abasinga okweraliikirira betuyita abaregimu honkozi abalina amaduuka akedi biki abafuna mu regimu bagamba tukusinza tu abasajja bano kati tubalabanga basirikale bajja kulya mugaati kubanga amanga all the time tubadde nga abantu bambala ebimyufu. It's not the first time ne kulwale ze tugendako abaana bambala overall naye golowooza lwaki ku mulundi guno bwe bazze kuba bulijjo mwe mugamba mwe mwali mugamba ab'amawulire nti Kyagulanyi akolera Museveni abamawulire mwagamba nti Kyagulanyi akolera Museveni kakati ate kati Museveni alumbye ekitebe kye okuliidinga ki ati kye nkugambye kati Museveni alumbye ekitebe kye nagala n'amakubo gonna n'akizingako n'asangamu n'obugoye bw'abaana abeeyi abatunda bu t-shirt kuba ffe tugula bu t-shirt obuliko ekifaananyi kya President Kyagulanyi n'ebirala biriko people power naye obuduuka bonna babuluutinze bonna ne kati gwe ssebo atutte t-shirt eyo eriko omutwe gwa Kyagulanyi t-shirt eyo nayo y'amagye zonna bazitutte enzirugavu enjeru eza lwedi mu bizibiti by'amagye mbu ebiraga abantu mbu babadde bakola ebintu ebyekisirikale kwegamba it's very funny you know abantu mubagobye eno mu kibuga tebakyakolerayo bekoze obuduuka bwabwe ewa president we babateedewo premises zaabwe kati gwe kati mukogera kwa Kyagulanyi abagamba kati mulijje kubanga anti kakati era mune baga kati musobola okuwamba we mwagala nedda anti katuliriza kati gwe bolaba omuntu ali mu ovulo n'ayita munne atali musirikale nti olijje olyaki gwolire mundu gwolire mundu soko olire sebo kubanga naffe tulijje lya Yezu kati nze nga temunkwata nga temugandi Yezu yakola ejjerewa tulijje lya Yezu mwe mugambe bugambi nti waliwo akatengo gwe bolaba abavubuka abatalina mirimu bwe bamma emirimu they are under 30 years of age they are committed they are being brutalized every day buli wetuba tugenda mu kulonda nga kunaatera okubaawo tubanga abali mu lutalo nga babayoola enkya n'eggulo n'omubuuza kakati kambuuze oba ogamba nti bali babadde betraininze basirikale n'obugatto obumyufu bwe batutte nabo ngatto y'amagye mwe mukkirize bukkiriza nti waliwo akatengo waliwo okutya kw'amaanyi nnyo abali mu buyinza babagamba nti ebiro bigenda kutuuka nga jeno w'amagye atya nnyo fuutu soja anti jeno w'amagye aba akutuse sipayini
nga bw'omugamba kyonga mbere nga tasobola kukyagiramu kyapa mugu ng'agiramu bw'ati ayagala kutalantuka kakati bw'alaba fuutu soja nga basaluti eri n'amaaki nga bw'ati ng'atandika okugamba bano basirikale teweewunya nga ne ovule emyufu nayo bagigazeetinze mu kiteeso ekijja mu parliament mu amendment ezijja tina ovule emyufu nayo kyambalo ky'amagye n'akakofiira akamyufu konna ati kugambye kagamba ovule emyufu kyambalo ky'amagye oba kyambalo ky'amagye n'akakofiira akamyufu konna oba topi oba ki kyambalo ky'amagye issue eriwo mu ddiiro nti abakulu abali mu gavumenti bagamba they extremely scared basuubiza abantu ebintu bingi tebalina kye bakoze abantu beeyongera okuba abaavu beeyongera obutaba na mirimu beeyongera okuwambibwa kubanga ffe abava mu Luweero Triangle gwe naawe oli wa mu Luweero Triangle ffe abava mu Luweero Triangle bwe tulaba ebigenda mu maaso bitwewunyisa n'osanga abantu bava kuziika n'obawamba some of them because some of them are senior leaders they are known bawandiikira wagati tubeetaaga olw'ensonga bwete naye kati bw'owawamba n'abantu ababeera ewabbali nabo bawaawaala ne baka kati waliwo ekiwamba abantu bano babakutte bali babakutte bano bababuzizzaawo gundi Banyanzi bababuzizaawo agenda okudanga gamba kyendabye ekiri eri kakati buli omu atya munne kati tulina n'abantu bootya ng'omulaba bw'ayogereraawo okumpi noga gundi mweyongereyo eri abasajja bano balina kye bapulaninga okututuusaako kati waliwo ebikategori za mirundi ebiri z'ogoberera nga munabyafuzi waliwo gavumenti ng'etya abantu ate waliwo abantu nga batya gavumenti kasita gavumenti etandika okutya abantu nga gavumenti ekutya kakati adi nti enkugamba luli nabadde nva mu palamenti twabadde ababaka 5 nga ffe tugenda ku TVM mawulire okuwa live bagita live interview nga bakabala beeyongerayo ku radio emu eri awo nga president agenda kwita batukutte essaawa emu n'ekitundu ne batuggalira wali eri ku Serena nga tuvudde wano ku parliament ne batuka tewali ayita omusirikale abasoosaawo abadde nkugambye ne batugoka kati ku Crested Towers nga basibyewo ne kufuru ku gate yawo balina kubeera munda nga teri yadde kabaataka obunyonyi tewali kayita yadde kakikona nga tewali kati ne tubuuza nti kakati gavumenti etandise okututya bweti ati osobola okutya abantu ba bulijjo ne naffe ababaka ba parliament amagye ne gajja ne batugamba we know you are members of parliament but we should go inside Serena mugeti ya Serena we batugambye we tuba tulindira paka abakulu banayitawo we remained there for 1.5 hours kati ababiri ku babaka betwabadde nabo nga beenaalemu ne baga nti niba nabekijja ennaku zino n'ambulance nayo tebagikiriza kuyitawo kati imagine ng'oleeta omulwadde omutwala mu ddwaliro baba bamukondemize kubanga bana abasirikale bali ku order kati bwobeera mu kitundu nga ne president atya abantu nga wanaayita basibe ekkubo okumala essaawa 3 nga atya president nga gavumenti etya abantu beekulembera n'abantu nabo ne batandika okutya gavumenti gavumenti ekutya ogyekengera naawe ogyekengera mwenanga mwekengeregana kati awasinze vumbe yagenda okuyita ku munne era ensonga lwaki tubadde nga tugamba abantu baffe when you see that foot soldier a foot soldier is an ordinary young man who uses his feet to walk any distance as long as he's on mulamwa kankudiremu abamuli ya foot soldier mulowooza nti